bwe mbate mwina kye mugenda kuzzaako mwetondere Palaso Alien Skin mukyalina omukisa okwetondera Palaso mumugaye tusonyiwe tubivuddemu ekyo kigwe. There is still an opportunity okutuulawo ku famoni ne mugaba ne tubimaze Palaso owangudde kampulira dda ebyo muteekateekayo obumotoka siraayi motoka baazi mubadde musuubira ekyoga mwe mbadde mukuba si bantu batulumbye ne boonoona ebintu nammwe muli boonoona. Alien Skin nga yeetonda akatambi kengenda okubeera nga buterevu nga nkuzannyira oluvannyuma lwa Alien Skin okulemererwa okumega Palaso ekiddako mbu kwandibanga kwetonda kankuzannyira akatambi katono nnyo n'oluvannyuma tweyongere mu maaso. Tokolange fujjo ku bakabaka b'effujjo ebyo ebyokwekweka mu siiringi ne mugenda ne mwekweke mu siiringi muveeyo mulwane tetwagala butiitizi muveeyo mulwane muve mu siiringi gye mwabadde mwekwese muve mu bintu bya simpase batulumbye bulijjo tembalumba bulijjo tembakuba mwakoze effujjo ku bakabaka b'effujjo period ensi gy'ogiwa kyekuwa wano no sympathy no sympathy bintu byabanene ebyabajenero byabajenero saagala kuddamu kuwulira muntu akubira polisi siiringi nga bulijjo mugamba nti mubasobola bulijjo Palaso mugambamu omusobola era ne mumusanga ne mumukolangako effujjo everyday kati kyekyatuuseewo ejjo mutubuulire lwaki temwavuddeyo ne mulwana kati bulijjo mwebimenke simanya mulyanirule kati what happened kyekyatuuseewo ejjo nga temwankemise nga temwamenkese abijjo mugamba muli bimenke muyina nnako zaalazeewa twagala answers wano zino entalo tuziggyemu poliisi namwe mba mukuba abantu poliisi what went wrong nze saagala muntu atandika lutalo ate nakubira poliisi bane DPC muliwa we mwali mu bitandika poliisi teyaliyo mukitegedde bulungi bwe mwali mu bitandika poliisi teyaliyo kati saagala muntu akubira DPC masimu mwe mbadde mukuba poliisi ebaddewa wano munoonya busipase batasaze emmotoka bulijjo mwasaza abameka muli wano munoonya busipase batwasiriza emmotoka mwakaasa mmeka era bakubye emmotoka zaffe nyo mwe mwakaasa mmeka twagala ngatto ku ngatto ffe gye twagala akuba gwe tugenda naye. Terevu oyo nno ye mukulu Tamale Mirundi Junior kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga mwanatu omwewulirirako ategezeza nti abavubuka mulekerawo okubeera nga mutankuula entalo zemu tasobole nga Alien Skin oyatankudde olutalo ku muntu gwatategeera bulungi gwatamanyi nti ye ali anulule ebyaddala abavubuka nti mulekerawo okubeera nga mutankuula entalo nga Alien Skin yatankudde ku mukulu Palaso ategezeza nti ne poliisi zino ensonga yandibadde ezivaamu ensonga ne ziggwera mu ngatto baba bakubye engatto nabo bajjeyo engatto kwegamba olutalo lusobole okubeera nga abwerutyo mwanatu lunyuma so embeera bwetyo bweri side ze era ategezeza nti we balaba nga balemereddwa nga ddala ttiimu Palaso ebawangudde beetonde ekyo nakyo kigwe okwetonda ekyabuntu bulamu kya bulijjo we baba nga balemereddwa nga balaba ttiimu Palaso ebayiseeko nnyo baveeyo beetonde ekyo nakyo kigwe Palaso ajja basonyiwa kambongereyo n'akatambi katono nnyo n'oluvannyuma tweyongere maaso.
era njagala okukubuulira mu fayiti y'olunaku lw'ejjo omuntu gwe tulina okunenya ne tulina kunenya Palaso. Omuntu gwe tulina okunenya tulina kunenya Alien Skin mu fayiti eyo baalwanira. Lwaki? Palaso alina obuzibu na Alien Skin, ekyo tukimanyi, awamu n'obusungu. Era kyali badde kiri equivocal singa be baalwanye bokka. Naye ate Alien Skin bw'otunuulira amawulire gali mu mukuba nti yakubye abantu era mu nkuuka. Alien Skin yakava ku musango era gwe gumu ogweruzira. Alien Skin era yakava mu scandals ezimu era za kukuba abantu. Alien Skin yali ku kivulu ng'agundi ayimba nga kana akawala bakayitaani kati kakazi si kawala. Lydia Jasmine. Alien Skin bwe yajjawo Lydia Jasmine yali akakwata omuzindaalo bambi agezaako okweyogerayogerako awo tebaamuwuliriza namuwabudde n'asuulawo omuzindaalo n'agenda. Kenzo bwe yabadde mu nkuuka baamukase okuwuuba fulaaga ya Fangoni Forest. Mpuliriza bulungi wa Kenzo alina big talent naye yali yagadde abaana abaliwo. Kikyenkulaga mu kino, Alien Skin is becoming a problem to the industry now. Ngale tunabala mwaka guno. Ate ulira Alien Skin la Bobi Wine, Bebe Cool ne Chameleone. Ba shininga nga basatu. Ngona avimba nenga alekeramu nono bavimbe ne bakuuma ekintu kyabwe basatu. Ngera buli agezaako bayo nga tali mu bandi bamulinnyako ne bamuzima bega. Basatu kati Alien Skin yayagala yekka takukkiriza mujjako mawulire, takukkiriza mulandirako, takukkiriza kumulinnyirako, ate ne bwana akusanga ng'oli ku show era ateekawo embeera aveewo ng'awambyewo. Kino kitegeeza musicians are going to gang up against him. Kati tukyali ku ky'abayimbi tenadda ku kya security. Alien teyalwanye na Palaso, tebaalwanaganye, wabula Alien Skin yatuukiriza akalombolombo ke kubanga bwe baba beerinako obukuku ne Palaso ate mu lubiri n'abawagizi ba Bobi Wine, ate mu kkomera gye yabadde ava, ate ku stage ne Lydia Jasmine, ate Kenzo okuwuuba fulaaga ye, ate Bebe Cool omufangoni ajja bwe bagambe Bebe Cool okutuuka ayogera eri abantu bamuwe audience ng'amaze bagamba nti Alien yajja, golooza kimuyisa bulungi. Kati ate nga jjukira takkiriza mulala singa Alien oyo yaleka Palaso ne bakola olutalo lwabwe naye nga luli musical, oba n'aleka kino ekivubuka ekirala kino bakiyita kyani? Kino ekyana ekyali kyakajja waliwo ekyana awo Kifiki Gaza ne batambuza ekintu kino nga balinga basatu nti beewala bategeko neeno nga bakikolamu nga be balinnya. Alien Skin baali bamutunuulira nga hazard kati eri industry, naye takkiriza mulala yenna kuvaayo, ate buli omu amufugisa mukono gwa kyuma, ate buli wamu awambawo. Amunage nno ku mulundi guno byandibanga si birungi wadde yadde n'akatono eri omuyimbi Alien Skin. Jjukira azenga akola ebintu bingi naye oluvannyuma ne bamuleka n'agenda bw'atyo n'ataayaaya, era nga ku luno byandibanga abiraramuko byandiba nno nga byakyuseemuko. Emabegako wali abadde abikola naye ng'abantu bali wamu naye, nga ne bw'aba akoze ensobi efaanana etya nga muganda wange bamala abantu bo bennyini ne bavaayo ne bamuwolereza, ekyo ne kikola ki? Ekyo ne kivaawo kwegamba ng'abantu bali nnyo ku ludda lwe, bali nnyo ku sayidi ye. Naye ekyenjawulo ku mulundi guno kwe kubeera nga abantu bangi nnyo ddala tebali ku sayidi ye, n'abo ababadde bali ku sayidi ye wenjogerera
ku luno bali mu kumunenya nti yakozeemuko ku nsobi pozi n'okumugamba nti asusizza embeera y'okubeera nga munnange akola effujjo n'abavubuka be bawangala nabo wali ewaabwe ku Fangoni Forest. So embeera yo bwetyo bwekyali esayidi zeeyo era abakulu nga bw'ova okubeera nga obawulira babadde ku live nga bagezaako okubeera nga basalira Alien Skin omusango. Bali mu kusalira Alien Skin omusango nti mu kino kyo omusango gwo gwandibanga mwanatu gwa musinze. Biri ebyokubeera nti omukulu yagenze ku Fangoni n'amenya kubakuba emmotoka n'ayonoona buli kimu, endabirwamu n'aleka nga azaasiza abantu babitadde ku bbali kati tebabiraba. Kati ate Alien Skin bwe bali mu kusalira omusango. Ekyo nno kyekitegeeza nti abantu ekyamazima baba bakoowadda oba baba bakoowadda empisa zo nga balinze kaseera ako katuufu we walivaayo omuntu omuvumo basobole nabo okubeera nga beegattako n'amaloboozi gaabwe babeere nga balaga obutali bumativu bwabwe gy'oli gwe omuntu abeera yabayisa mu mbeera etali nnungi. Kakati nno abantu bo nkugambye basaze dda eddiiro ne Uncle Palaso ye akyawagira ddala nga bw'okiwulira era ataddeyo tweet endala nga bw'ogirabawo ku screen ng'ategeeza nti ageze addemu alabe ebifulaaga byonna ebiwanikibwa ebya Fangoni ebiwanikibwa mu bivvulu agenda kukwata oyo abiwanise abimuliise nga bw'olabye tweet ye bwe yagitadde yawo ngikupiningidde osobola obeera nga mwanatu ogisomasomamu n'obeera nga olaba yabawoninze mwe Bafangoni Soldiers abawanika bifulaaga mu bivvulu n'agamba gwaliddamu okubeera nga alaba nga awanika kifulaaga ekyo ajja kusalako akukwate kifulaaga ekyo akuleke nga amaze okubeera nga akikuliisizza. So lutalo ddo lwafuuse lutalo lwa ddala ebya ddala era yategeezezza nti bwe kiba kisoboka poliisi yandimukwasizza Alien Skin kuba kirabika bo Alien Skin yabalema era batya n'omukwata n'agamba nze mubankwasi n'akaakabira mukankwasi mulabe tebajja kuddamu kasulamu. Yategeezezza nti Abafangoni tebajja kuddamu kusula mu kabira singa poliisi enabakkiriza n'ekamukwasa n'emukwasa ne Alien Skin bonna ajja beera nga abasomesa essomo ajja kubeera nga bw'atyo abazzaamu disipulini tebajja kuddamu kweyisa mu mbeera nga gye babadde beeyisaamu bulijjo. Olutalo lukyabindabinda olutalo lutukyakwatidde ddala wansi ne waggulu. Waliwo n'amawulire amalala ge tubadde twakafuna emabega kaawo ag'okubeera nti oluvannyuma lwa Palaso okulumba ewa Alien Skin ne bakolayo effujjo lyonna nga mwe mwabirabye kakati ne ttiimu eya Alien Skin mbw'ate yalumbye waawizo neeyasa endabirwamu zonna ng'ebifaananyi we mbikuteereddekaawo ne bayasa endabirwamu ne boonoona byonna bye baasanzeewo ewa Wizo. Kakati abantu ne beebuuza nti ate Wizo yamukoze eki? Lwaki teyalumbye wa Palaso gy'atamanyi bulungi? Yanditubuuzizza ne tubeera nga tumulagirirayo n'abanga eyo gy'alumba kubanga Wizo musajja wattu gwe yalumbye n'ayonoonera ebintu talina kye yamukoze, alina mu Amerika yejjanjabira muganda we kwegamba yalaze mbu akatengo ngwera yalaze nti amutiitizi ebya ddala nga bw'okiwulira ku mukutu Jika Media kwokyali nkusaba subscribinga atanaba ku subscribinga nawe atanaba kulikinga video eno genda maaso butereevu obeere nga bw'otyo ogirayikinga tubeere ng'ekintu tukikwasaganya malidaadi isana. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.